Mujebaleko bantu baffe mwenna abeekumidde ku channel yaffe Enenganzi emanyikiddwa nga LN256. Omuweerezaawo yenze Sande era ng'olunaku olwaleero amawulire gendeese ng'ajje mu entertainment industry naye nga amawulire ga nnaku era amawulire si ga ssanyu olw'okuviirwako maama w'omuyimbi amanyikiddwa nga Mesach Ssemakula. Musajja mukulu ono afiiriddwa maama we era nga maama we abadde amanyikiddwa nga Maama Nalubega Namusoke Mariamu era ng'ono agenda kuba aziikibwa olunaku olw'enkya. Zigenda kubeera ssaawa 10 ez'ekawungeezi. Tugenda muziika eri gye bayita endwadde mutwe Nakifuma era zigenda kubeera ssaawa 10 ez'ekawungeezi. Kitalo nnyo olw'omuyimbi waffe amanyikiddwa ennyo Mesach Ssemakula okuviirwako maama. Mukimanyi mwenna nti kabeera kaseera ka nnaku nnyo okuviirwako omwagalwa naddala nga maama abeera yakuleeta mu nsi. So tunyoleddwa wamu n'omuyimbi waffe amanyikiddwa nga Mesach Ssemakula era nga tumusaba agume era tusaba ne Katonda ayongere okumugumya ne maama Katonda oyo amusonyiwe byonna ebyamusobako omwoyo gwe asobole okuba nga guwummuza mirembe. Kitalo nnyo, kitalo ddala.